ku bintu Obwakabaka bwe bisinga okuteekako essira okusobola okuzza Buganda ku ntikko era mu buufu obwo olwaleero buzzeemu okugema abantu ba Kabaka obulwadde obusensera ekibumba bu hepatitis B mu bimuli bya Bulange. Enteekateeka eno ekulembeddwamu ekitongole ky'Obwakabaka Kikabaka Foundation era ssenkulu w'ekitongole kino omukungu Eddie Kaggwa Ndagala asinzidde wano n'akubiriza abantu ba Ssaabasajja abatandika ku ddoozi eno okufaayo okuzimalayo okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Kye tusinga okwetaaga abapya tubeetaaga naye ate abakadde tubeetaaga nnyo kubanga omuntu gwe tutandiseeko twagala tumumalirize tumanye nti oyo twaseevinga obulamu bwe abatajja kukwatibwa kawuka kano. Okusinziira ku mukungu Ndagala buli lugema beeyongera okuzuula obulwadde buno mu bantu ekintu ekyettabbu nga ne ku mulundi guno abantu 15 be bazuuliddwa nabo. Naye ng'era ekitweraliikiriza nti abapya be tukozeeko abantu 15 tubasanze nga balina akawuka kano. Naye twongera okukubiriza abantu ba Ssaabasajja mujjumbire nnyo omulanga guno Kabaka gwe yabateerawo. Obulwadde buno bubi nnyo, obulwadde buno bwa mutawaana, obulwadde buno bweyongedde nnyo mu ggwanga. Akunze abantu okukozesa akakisa kano Ssaabasajja ke yateekawo okubajjanjaba nga beenyigira mu nteekateeka eno nga n'olunaku olw'enkya bagenda kugema. Abalagibwa kkaadi zammwe nti mubadde mulina okujja wano ku Lwokusatu tubasaba mukozesa olunaku lw'enkya batazze lwaleero kubanga olunaku Lwokusatu lunaku lwa byabulamu Bwakabaka bwa Buganda tugenda kubeera Bugerere ku Lwokusatu n'Olwokuna. N'olw'ensonga eyo ffe kutandika ssaawa 2 enkya ez'okumakya tujja kuba tutandise ne bwe kinaaba kitwetaagisa kumala enkya kiro tujja kikola. Abantu abagemeddwa bakunze abo abatannaba kwenyigira mu nteekateeka eno okukikola nga kakisa kakyaliwo era beebaziza Ssaabasajja olw'okudduukirira abantu be. Enkola eno Ssaabasajja Kabaka gy'atuteereddewo okuyamba n'okufuna omutima ogulumirwa era twebaza nnyo. Mpulira bulungi okuba nga mmazeeyo ddoozi esembayo kati obulamu bwange buli seefu n'okukuza abaana bange nga sseeraliikirira. Era nkubiriza abantu bonna abatannaba kwegemesa bajje beegemese. Olusiisira lw'ebyobulamu luno lukomekkereza nkya era lulyoke lutwalibwe mu ssaza lya Ssaabasajja eri e Bugerere kwongera okujjanjaba abantu be. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina ageesigika.